Banyabo abatuolesa amaaso mu ggwanga amanya gange bampita Semakula Richard, ndi TV personality, ndi freedom fighter, okulaba nti omwana wa Uganda asoma gwe mulanga omukulu ogutulese wano olunaku lwaleero. I am a parent, now andaba oli parent. Tewali boundary yonna whatsoever nti parent aina kubanga musirikale nga si musirikale, nga munnamateeka nga si munnamateeka, nga businessman nga si nga musuubuzi oba nga munnabyabufuzi. All of us who have children in whatever capacity gye muli. Kati abaana bano betuviiriddeyo okukubira enduulu kulwa Dr. Daniel Dennis Ssemugenyi mu scholarship ze zazaawa abaana emyaka emingi egiyise emabega. Dr. Dennis Daniel Ssemugenyi nga kampani ye era we mugiraba nti Daniel Dennis Investment Group Limited mu Uganda eri fully registered, so ebintu byonna biri clear nga bwe tubyogera wano. So nsaba buli hali eyo ng'olina obutali bumativu bwonna ku kampani eno, nsuubira internet yajja, you can Google, buli kimu kiri in the open roof, okiraba bulungi nnyo, buli kimu kwekiri ne gyesangibwa. N'olw'ensonga eyo omulamwa gw'okufreezing account za sente ze ayitidde mu bannamateeka be ku kiwandiiko kwebali. Council areas ne namba z'essimu ze kweziri, ayina ne bannamateeka abalala. Case ye eri before High Court, era munaagenda obulungi nnyo ne mugoberera ensonga eno, mujja kusanga case number, file number y'omusango guno, era guli before it was assigned omulamuzi kwesijja kwogera linnya kubanga ensonga eziba mu kooti tezikirizibwa kwogerwako, naye omulamuzi gwe baawa omusango gyali ogwa banka ya DFCU okufreezinga n'okuggala account za Dr. Dennis Daniel Ssemugenyi. Era omusango ogwo tebannaguwa hearing date, naye nga bwe banaagugiwa era tujja ba update nga mugende mu kooti, mwatendeke court session eyo bababuulire ebigenda mu maaso. So bino byonna byakola biri mu mateeka, tabikola nga yo omuntu, kubanga Munnayuganda ayingiza wano ssente e Uganda eziyambako okusomesa omwana w'eggwanga. Abayizi bano abazze olwaleero n'abazadde bangi mubalabye, era nsaba mubooleke kubanga abazadde tebalina buzibu, n'omwana talina buzibu. Omwana alwanirira future kubeera bulungi, naawe omuzadde oyagala omwana we abeere bulungi. N'olw'ensonga eyo kino tekibaddeemu mbeera yonna yanjawulo. Saagala mugambe nze I for one siri munnabyabufuzi, tondabanga nayo. Nze am a TV personality, mbeera ku TV, mbeera mu commercial business, but where there is infringement of the freedom and rights of the children and parents, I'll come out in camera and speak openly and vividly, because mbasina musango gwe mmenye omwana w'eggwanga no wange asomera ku scholarship ya Dennis Daniels. Bonna baba baagala ogenda okunoonya mugende mu masomero ago, forms weeziri, everything is in blueprint. Where are these forms? They are in blueprint. Omwana waba ayina essomero lyasomeramu bulungi nnyo, everything is on file. Tukulaga nti ono omwana yani ye Amina Nabukenya, omulaba n'essomero lyasomerako gye liri, ne ssente zasasula gye ziri, ne headmaster yasayininga. Owulidde? Ssente ziizino, number of terms paid 1, balance 0, total paid $1,300,000. Is Dr. Daniel Dennis Ssemugenyi, chairman of this company, beneficiary of Amina Nabukenya,
asima pe code number yeno egenda direct kuki kusomero. So bw'osoma scholarship eno buli kimu kwekiri. Bw'ogenda mu ssomero nti headmaster alina okusayininga oba accounts nti ya receiving sente, accounts name Tawhid Islamic Nursery, bank name wano tebagitaddeeko naye nga forms zifaanana bwezi. Be baali basasuliddeko be bano. Ziwatwale katulabe ai nasayininga Ssenyondo Remo principal w'essomero and the director of school here above mentioned. Sente stamp y'essomero kweri Glory Junior School. So nsuubira nti buli kimu kirikiriya okuva last year July June ng'asasulira abaana bano bazzaina abaana 100 and plus. Nga we tumanyi nti Financial Intelligence Authority FIA ne ISO n'ebitongole ebirala bya gavumenti bwe biraba ng'omutitimbe gw'ensimbi guyingira mu Uganda babaamu okwesika, naye yavaayo nga buli ssente z'aleeta wano azinnyonnyola obuvo n'obuddo, era nga bank eyo in question DFCU bank ng'agiwa obunnyonnyovu ebipapula weebiri, ssente zino nsindise bwe ziti zenkana bwe ziti zikole bwe kiti before the money is deposited on the account. Bino bye tunnyonnyola abirina ne bank ebirina, find out from DFCU bank, because before you make a payment of huge amounts of money from a foreign country oyina okubaako byojjuza ne bye bakwetaagisa byonna bifulufiiringa mu butuufu bwabyo. Naye ye nga Mr. Dennis Daniel Semugenyi agamba abantu bangi nga bwannyonnyodde bazze beekiika mu ssente zino nga babuuza zivaawa zijja kukola ki kyaba yannyonnyola. Bwe yalaba nga siba mativu yakwasa ligo tiimu yo genda mu maaso era natekayo omusango. Details of the case are in high court. Nga we mbagambye omulamuzi gwe sijja kwogera manyi because enkyo omulamuzi bamukyusa ne bamusanga ne baguwa omuntu omulala, era nga we bakikola nti omusango basooka ne baguwa omulamuzi omulala era ne bagujjayo ne baguwa omulala kati guli under omulamuzi oyo omukyala. So paka ng'atuusizza okutuwa date ey'okuwulira omusango ogwo. Bino ebirala byonna bizze bibeerawo. The facts are on record in court. The facts are on record with the lawyer. The document before you kuliko lawyer. He can print buli kimu n'akibawa than okukyogera obwogezi. He can answer those questions on behalf of the client. Even Mr. Dennis's number is attached, fully ready to answer your questions on WhatsApp, on video call, on whatsoever. And that's why on the press release he has attached his mobile number. It is open. You can pass via me, chief coordinator way, or you can schedule an appointment via me. The scheduling appointment mumwagala wali. But going forward ye natekako enamba ze kweziri eza lawyer kweziri. Banka tusuubira bannamateeka okubanga bagoberera ensonga eno, tusuubira kooti okubanga ewa hearing date because omusango ogwo gwali petitioned mu November last year. Kati otunulamu okuva November last year omusango ogwo gwaweebwa mu high court gukyagaanye okufunibwa date of hearing November, December, naye ng'ekyateesaayo omusango ogwo kulaba nti tugoba ttaamu eno abaana bagenda okuddayo ng'omusango ogwo guwuliddwa. So the delaying tactics have happened until now abaana batuuse okuddayo omusango tegunnawulirwa. Kati ye nga sponsor yakola kyalina okukola era bannamateeka be n'aba instructing ekyokukolebwa ne mu kooti n'agenda. Kitegeeza nti ky'obuuzizza singa kiba tekikoleddwako, we still have higher authorities oba beyond the high court ne kooti endala eno wenaba tenabatuwa tujja gezaako kugenda. Tewali kirala kirina okukolebwa okujjako nga tugenze mu maaso n'amateeka. Tetugenda kumenya banka, tetugenda gikuba, tetugenda baana gaana kubazaayo ku masomero. Tujja kufinding a way of these children going back to school, oba sente bazisibye oba tebazisibye, because our spirit
is to take education of these children to another step, to another level. Court has not given us the date of hearing. Police, ISO, SEMWI, FIA, n'endala zonna. There is no way Mr. Ssemugenyi has not reached. I don't want to be in camera and say he has gone to this office, he has gone to this office. He himself on the Zoom, he said, as even the president is aware of this case. So, if it is in the president's office, as per his lawyers, as per him, if he says he has gone to court, if he says he has gone to ISO, if he says he has gone to police, if he says he has gone to the bank several times with his lawyers, they have drafted letters, everything Mr. Ssemugenyi has done, and he has reached to the wall to come out to the media and to the public. So since June last year, he has been battling this issue when you don't know. November, the case was petitioned when you don't know. Now, because this is the timing bomb, the time for the kids to go back to school, he had to come out. He had no choice. And that's why the parents have gathered here with their children and in their uniforms with the details of the scholarship bank slips. So what other light would you wish to have? Nga buli kimu kiri mu glass.